wali eri wano waseerera anadda buzi wali kunya twadda waggulu Mama soko ojje. No mama yini mweri kati tulakita wanda wange. Bagana foto sura mama. Soko ojje. Natutese bwe tunakikola. Yes, ready. Wena bade gamba wawa Nenda kwa basi. Ngwe kwa neyongera okuguma bale babana imbagati mulita bitooki banenge kibanja kyaffe temulita bitooki bako kyotisa Genda kusaamu apire naku zaaweddeyo omulamuzi alina muliivu kale owulira akatandika nabbi kone kikuyamba aipo kone kikuyamba Oba yagala kwogera nabo bayimiriza buyimiriza. Nanyini ekibanja ayogera oli naye ayoleetawo bijja kubanga. Yangu togere mu kimuli bibiri. Engani na ye nga bano balinga tubakola byabo. Saba mukono we bako kyoyogera. Kale kale. Nanti kituufu.
Kwali myaka ngene. Kinano, kandi kinano. Okuvayo kati. Esawa eyo twogera. Balina emisango nga mukaaga mu Kooti erejettaka. Balina emisango nga mukaaga mu Kooti University. Naawe wolengera ebitooka. Gukyali musango gwabwe tegunnagwa. Bakyawoza. Eswavu bwerere. Bukyamu bwerere bajja balyazaamanya ebibanja by'abantu. Abantu abatabyewaayo okubigula ate bajja nti mutuwe ebibanja byaffe. Era bali mu Kooti. Kati ogambye ekibanja kati oli ku kyayiika mmeka? 17. Aba university bali bakuwako mmeka luli? 2. Awola bamanyumba. Basooka ne bagamba nti ekibanja kyo kirifu ekazi 3 ebitundu 3.30. Ate bagenda okumpa ne bampaako 2. So byonna bibadde bya bukulu kutya. Byonna bibadde bya bukulu kutya buweerere. Manya? Amanya nze Ntume Joshua. Mbeera wano Ntawo. Ku nsonga y'ekibanja kino, yafuna ekibanja kino kyali kya maama kuva mu 1969. Mama yani? Tereza Nakato. Kuva 1969. Naye yafa ng'akimpadde. Ebiwandiike n'okugamba mu kulama kufuna. Oluvanyuma ng'amaze okufa, abayunivasite bajja ne basenda ekibanja n'amaka gonna agaalimu. Mu 2005. Bwe babisenda ne ŋŋenda ne mbawaabira mu Kooti olw'okusenda ekibanja kyange. Bakola dilesi ya nakano. Basanyawo ebintu byange. Bwe nabawaabira mu Kooti ne bagamba toyinawo kibanja, toyinawo kibanja paka lwe twawoza ne mbasinga. Ne bagamba kale ekibanja tugenda kikuddiza. Bagenda okukinziriza ne banzirizaako yiika 2 n'obutundutundu. Bagamba nti ekibanja ekiweza yiika 3 n'obutundu 3. Nga tekyali kinene nnyo okutuuka eno. Ate bagenda okunziriza ne banzirizaako yiika 2. Naye nga banga babyaza amaanyi abawedde emirimu ate abakristaayo. Okutuusa juzi bye nagamba nti no. Nagenda okuwulira ate bagugulana ne Kaamu eyabawaliiza okusooka nga bagugulana ne Kaamu ne University olw'ettaka. Kati nze ne ŋŋamba nti nze kanzire mu kibanja kyange nga bwe kyali okuva mu 69 okutuusa kati. Kati nga bagugulana olw'ettaka ali bannannyini ttaka yali bantwala
kubanze ndi wa kibanja sikayanira ettaka. Kakati bwe ngenda okudda mu kibanja kyange yunivasite n'enkuba mu Kooti. Bwe yankuba mu Kooti tubadde mu High Court e Mukono. Era gye tubadde tuwoleza. Engamba oke. Ow'amazima abeera w'amazima. Era bangamba gwe wootudde gye bwe tukusinga ne wootudde ne weebaka ojja kutundawo okonzikale. Nze kankozesa amazima mmwe ne munaakozesa ssente nga gwe John bw'oŋŋamba. John ye nampala w'abakozi muno. Bwe tuweza mu Kooti omulamuzi nga 18 October nga 18 guno mwezi October nga 18 ogw'omwenda omulamuzi n'ajja ku ssayu okulaba ki ekiriyo n'okulaba ki ab'ekyalo kye bagamba. Bwe yabiraba ebyo byewandiika ku ebyo tetwabimanye n'asimbula n'agenda n'atugamba nti mudde baddayo nga 14 omwezi guno. Ye n'akola judgment n'agamba nti okusinziira mu mateeka abampawaabira si be baali abatuufu. Kuba abakulu ba yunivasite tebakwatanga ku Joshua ba kibanja ne kampuni gye mukozesa abakulu tebalumbanga Joshua. Naye mmwe bannampala obunampala ate mwe mwawabira Joshua ki. N'olwekyo okusaba kwabwe aba yunivasite omulimi n'amugamba nti bikugaayi. N'olwekyo Joshua agenda akozesa ekibanja kye nga n'ebintu bino biggwa ate era muliire. Tuyimiridde kati tubadde tukyalinda ku ba gavumenti batukakase buli kimu. Omanyi oyo gweri ate tuddayo mu gavumenti badiso VTC ofiisi ya pulezidenti kwegamba bibiira ddala eri waggulu ne bijja nga bikkamu ebiki paka bonna ne bagikakasiza. Tulabye bikakase era kati n'abatulakita bano babadde nabo okwekakasa oba gye bagenda okulima watuufu era kati twekojja. Ate tulaba okusenda lwaki ekibanja bakisenda? Ekibanja kino tebasenda kibanja kyonna wabula basenda njagalamu amakubo nga aga esipesi. Kati okwegerera nga Joshua obutonotono adira wansi mu kisenge eriyo n'omugga omutonotono. Ebyo baloya bange bwe babikolako. Kuva 2014 nga tokozesa kifo paka okutuuka kati. Amanya gange nze Waswa Fred Kyagaba. Ndi mutuuze ate nga mbadde mukulembeze okumalira ddala emyaka 22 nga nze ntwala Defense Secretary Church of Uganda. Kigamba kale Church of Uganda byo eyina engeri gye yafuula nereeta kigamba Church of Uganda nereeta Mukono Holding ne Church of Uganda eyina ebitundu bye yasasula ebitundu bye yasasula nebeera nti mulimu be bagamba okusasula ate ne batabakola ki ne batabasasula. Kati gwe bwe mwamalanga okuteesa nabo sente ze bagenda okukuwa walekeranga okukola ekifo. Kakati bo bwe bajjanga buzi wonna nga bagamba afuno twamukola ki. Omukulu ono amaze ebbanga ddene
tujja kwebaza nnyo Kooti ne bonna ababaddewo mu nsonga zino kubanga omukulu ono abadde n'ebbanga ddene nga bamaze omugoba ku kifo kye kino. Ettaka lino liriko abakulembeze ng'abadde balikulembera babadde nga bana, naye nga bw'omanyi gwe bwe bakugoba mu kifo kino kati ate gwe ne bakuleeta ng'oli mupya, olina okukwatagana ennyo n'ono abaddewo kuba ebintu byonna oba tobimanyi. Kati ate ono olw'okuba nti bamugobye n'okumusiba bamusibye akukozesa ensobi n'akugamba faawo na twakola ki. Muzeeyi yali akozesa ekifo kino naye baatuka ekiseera ne bamugamba tojja kikozesa. Kati ne bamuwaako ku kibanja kye ne bamusalirako awo mulaba amayumba. Ne bamugamba nti awasigadde tujja kukuwa ekyapa. Ekyapa kyabula. Kyokka ye baadde bamaze ekibanja kye bakitutte emyaka obanga 15. Ate nabo badde bakyali awo Mukasa n'abawawaabira nti bo baalinga bapangisa baasiba liizi tamanyi ate baafuna batya ekyapa. Era ekyapa ky'ettaka kino ekituufu kigenda kufuluma. Naye tujja kwebaza Kooti etubeereddewo okulaba nti tufunye obwenkanya. Nze kennyini kino ekifo kino nga ba UCU nga basasula abantu, nze naliwo, nze nakola contract nga tugendamu ebibanja ebyo bye basasula nga tugenda tusimbako ebiroowa. Naye kino ekifo twakisimbangako ebiroowa muzeeyi najja. Ne tumugamba muzeeyi wajjayo ssente, sajjayo ssente. Kale waliwo omukulu gwe sijja kwogera. Najja ye n'akozesa ekifuba nga bamuwadde contract y'okulima baleeta wano abakiga abali basuuka 6 oba 10. Bo bwe bajja baasawa busaayi. Naye ng'ekifo kino ngera bwe mumanyi ensi bw'etambula kyaliko omukulu yali akyezibise kubanga n'ono omukulu Joshua bwe yagenda Namirembe eyo okunoonyereza ng'ekifo kino n'oyo John ne bwabazze alina maapu naye oluvanyuma nga muzeeyi alemeddeko baagenda ku maapu yaabwe ne beebuuza lwaki egundi kano akantu kano kali katya kano akatali ki akali blanketi kake ke batasayininga ne mukulu John akimanyi naye eggwanga nga bwe lifaanana ne bayiiya amagezi gonna okumuwaako obwo omuntu alina eka ze nga 217 ne bakuwaako eka 3 ne bagamba tujja kuwa ekyapa tekiriiwo aye kati nabo babakoze eki bawawaabidde era kati waliwo era n'ebifo ebikyaliyo nga babitwala mu ngeri eyo. Nze Kayongo Boniface ni mutabani wa Muzeeyi Joshua Ntume ow'Entawo wano era kyekyalo kwe tuwangaalira. Era nze wano webanzaala kuli omutuba gw'omulaba wali waggulu era maama nalweyiso ye neiba waffe wali. Naye kyensinga okwebaza neebaza Pulezidenti Museveni okuleeta Kooti mu nsi yaffe kuba singa tebadde Kooti kutuwa buyinza buno ekintu kyali kitugenzeeko nga bwe mwalaba luberyeberye. Muzeeyi yajja twaleeta twakita era mulaba eri wansi essanyu ly'alina yaleeta twaleeta twakita tusenda awantu tuterezeewo tukozeseewo bulungi. Poliisi nejja nga eyagala clear documents eziva mu Kooti etusirika etugamba enewe kale katumalirize ensonga za Kooti. Ekyomukisa Kooti yalaba amazima nti ekintu kyaffe era omusango neegugoba era empapula zonna nga tuzibawadde zonna muzirabye era neebaza Kooti n'abalamuzi bonna okulaba ekituufu. Fere tuli babbi. Ekyokubiri UCU oba Mukasa yenna alijja nga erandi road ffe gwe tujja otambula naye era tujja kumuwa obusuulu. Ebigambo muzeeyi wange baali babubbako dda aba yunivasite nga John yamusalirako eka 3 n'obutundutundu 3. John n'agamba bw'agenda tuwa ekyapa. Twagenza okuwulira nga John nga yunivasite eri mu Kooti ne hamu ku bonna nga bagamba tebalina kyapa. Ko muzeeyi n'akakanziremu nkozesa ekibanja kyange anaabeera awangudde ettaka bwe naateesa naye nga nannyini ttaka. Ekibanja kino kyali kya jjajjange Nakato Tereza. Mulira mutya okulaba nga muzze ku ttaka lya tuwulira bulungi nnyo kubanga batuddiza ekintu kyaffe era abakooti n'abakulu mwenna abali mu gavumenti mwebale nnyo okutuddiza nga ffe. Gavumenti naffe netulwanirira nga ffe abanaku n'obwenkanya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde tuli manga eno nga John ajja n'aleeta abasirikale yaleeta n'abasirikale
omusirikale n'abateekera ddala mu nnimiro yaffe mwe tulima n'atugamba ti mmwe mugenda bawa kyapa kya ttaka ne tumugamba John ogenda tuwa kyapa kya ttaka lwaki tonnakireeta bwe twamugambako twagala ekintu kyaffe tuffe tugenda kozesaawo yatugamba bugambi mugende mu kooti oba mwagala ko muzeeyi ogambye tugende mu kooti kale ffe katukozesa ekintu kyaffe ngaffe gwaddeyo mu kooti era bwe kyali muzeeyi olwatandika okozesa ekintu kye ne bamukuba mu kooti kooti n'esala ati awo tubadde nga mu kooti nga tuwoza era nga tumuwerekerako nga muzeeyi waffe awo kooti n'esalawo ne batuwa kooti order empapula ze zino ne batugamba tiffe tukozese ekintu kyaffe era ne poliisi nayo yakisayinize empapula zonna bazireese zikwatagana ku kintu kino nga John omusango gumusingidde mu kooti tubadde nga n'afanda alinda yaleeta n'omusirikale n'amuteekera ddala mu nnimiro yange eyo n'abatusaliramu ne batugamba bano baafande nabo balina okukola ki okulimiramu nga ye John akozesa poliisi tugoba akozesa abalombe eri wansi ne batulaba nga tunonya amazzi abalombe baagala tutemaatema ekitundu kino ndi neiba waakyo kuba nze ndi ku kyalo ekyo ekidda kuba kiyita Nnyenje kwenzaalibwa era kwenkaddiidde kati emyaka ngenda mu 6 nga ndi wano naye ekifo kino olw'ekiseera we kyatuuka ne bagamba nti yunivasite ejja esasula abantu naye abamu baasasulwa abalala tebaasasulwa naye neebaza nnyo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti waffe omulungi eyasobola okuba nti aluŋŋamya kkooti n'aziteekateeka ne zivaayo ne zisala obwenkanya ate ne neebaza nnyo abantu obutatwalira amateeka mu ngalo ne bakozesa obwenkanya ndi wa Kabaka yonna nina okuba nabyo obutuufu nga buyise mu mateeka ekyo kinsanyusizza nnyo era ensonga lwaki olaba nti ndi wano okutunuulira okulaba abatuuze tebagwangana mu bulago enjuyi zombi zintereevu era kyova olaba nti ffe ab'omulirwano tuzze okutunuulira okulaba ani amenya amateeka ani atereezezza kati bano bo batambudde ku mateeka ga kkooti nga ne kkooti yakkiriza ne poliisi zazze na buli kimu twakirabye tetulina buzibu n'abantu bano bagende maaso n'ensonga zaabwe batereeze ensonga zaabwe ebifo twagala ekirala ekirambulukufu ekitaliimu ntalo na kutemagana era tusanyuse nnyo okulabika nti embeera bweti bweri kuba naye luli oli omuzeeyi abadde yeezingidde eri abadde agenda kufaana omuzimu gukulume gukabire ku kyalo kubanga abadde agamba baamugoba baamutwala bwe batyo baamusenza luti nga kikere era abadde nze nga ffe nga ab'esayidi endala abadde akukulumira gavumenti yaffe nti gavumenti teyamufaako ng'ayagala okufuna obwenkanya naye weba kkooti yavuddeyo nebawa obwenkanya ffe abatuuze twagala obwenkanya mu kitundu kyaffe ne bannaffe abakyakaabira ebbali gye bali tubawulira naye tusana babawa obwenkanya babeere n'obwenkanya ku bifo byabwe naye nga si kugwaŋŋana mu bulago tetwagala kutemagana tetwagala nnyombo twagala emirembe mu kitundu kyaffe bakama bange nansanyusa okubalaba sajja wa Kabaka olwaye ngamba nti bweza nnyo akomewo jangu
Vaio! Tu kugamba genda bataki! Excuse me, capture them. Bakwati. They get them a document. For you, if you who is our no, we have no problem with lero tusazewo mututte sitasire wamuruta mututte twagala olabako eyo tetugendayo kuba ebyo byonna tubimanyi ebyo tubimanyi tunyumya mubunyumya nakola ebyenda Afanda SP atusi. Musose. Driver. Operator. Aliwa. Operator. Operator aliwa. Kaipo. Saidi ali. Simana. Ati saidi ali. Dipisa agambye osajja akakanye akyaliza muki Katulinda DPC. No, DPC ansindisi. DPC amusindisi. Angambye. Yasindisi ono. Njako kubango nze. Kubanza atugambye.
Is fighting for. This is the real impunity. Shedrack Kaguta captured that Afande ASP is called Yalinda Uyo. Afande Nzeire, Shedrack Kaguta, this is the impunity I was telling you on the phone in the morning. They've come, they've brought the DPs as ordered the Afande Linda to come and disorganize us. There is no any order. There is no any order here. Afande impunity gy'olwanyisa muzeeyi wuuno ekibanja kye kiikyo tekuli akayana n'omuntu n'ogu ono jjajja wange ono kitange nze ndi ku bukojja ono yazaala maama tukoye obufere jangu gambye you command let him first come. You wait for your command. Jangu nawe. Kugambye senda nze nkugambye. Senda. Let their commander come. Mzee wantu wali nkayana nenu. They are just using you people. kulaba ng'omu alina lukusa DPC lugamba nti lima kuba kimenya mateeka. Kimenya mateeka okugamba tutuuse otyo nagamba nti nze sirina lukusa yiika meka 17 n'okusobamu. Omaze ebbanga ki nga mugugulana ku kibanja kino? Maze 2016 bantwalako ne mu Kooti nembawoza nembasinga kakati kwe kumpa akatundu ka yiika bangamba nti tukuwadde akatundu ka yiika 3 n'ebitundu 3 ate bagenda okupima nekabeera yiika 2 n'obutundu 1 tekyaweza nekibangamba. Abaani abakuwa? Bano aba university be bakuwa kuba bebalina tukuwaddeko akatundu kabi tujja kubeesyako. Akatundu kali kenkana ki ke bakuwa? Kyali 2.9 nga tewera eka eka 2 n'obutundu kangabe 9 ziri yiika ne bazitwala ne bagamba tujja kuwa ekyapa mu bwangu. Ezo okulaba myaka 5, 6, 7, 8 tebampa kyapa. Nze kwegamba ate oba bali mu Kooti bagugulana kambeere mu kibanja kyange ali bannannyini ttaka Kooti gwekiwadde gwe ndikolagana naye mu busuulu. Twetuli mwenna abasigadde amannya go? nze Joshua Ntume. Ani? Joshua Ntume ow'Entawo. Ettaka lino nze sikayanira ttaka, nze ninako obuvezi kibanja.
ekibanja kyange yunivasite yakitwala kyonna ng'ensuubiza okumpa ekyapa kyekitundu kyetukwadde tujja kuwaamu ekyapa kakati ekyapa ekyo ngenza okulaba ng'ebbanga lyekulungudde ng'ale tebali mu ntalo za ttaka ne nannyini ttaka hamu kwe kugamba nti nze bwe kudda mu kibanja kyange nga bwe kyali kati ne bagamba nti neegaziyiriza bwegaziya so nga seegaziyiza nze ne mu kibanja kyange kyendimu. Ekibanja kino wakijja waggwe? Mange yakigula. Maama wo yaani? Maama wange Nakato Tereza. Bwe yali afa n'akimpa. Nga tannafa yakimpa tannafa. N'akimpa. Mu buwandiike n'empapula zonna weeziri ezampeebwa mu kibanja kino. Era ne mu fayiro zange buli kimu mwekiri nga kituufu. Era ne UCU University emanyi bulungi nti nina ekibanja ku ttaka kuno. Kati obuzibu bubadde buvaawo? Obuzibu bubadde nti ntandise okukozesa ekibanja kyange, naye omusirikale owa poliisi ow'ekitundu alinda yannemesa okukozesa ekibanja kyange kino ng'alina abafere naddala nga John owa University bakozesa. Kati ebiwandiiko ebyo bivuddewa? Ebiwandiiko bino bivuddewa Inspector General of Police ekiteekyawo. Ebivudde bino nga kiki nga byogera ki? Byogera okukuuma Ntume Joshua mu kitundu mu kibanja kye era kikozese, era n'omulamuzi yennyini yanzikiriza okukozesa ekibanja kyange paka omusango bwe guliddwa. So leero muzze kusenda kutereza? Nze kuteeka mu makubo nze nkozesa ekibanja kyange, nze kukozesa ekibanja kyange nga nteekamu amakubo. Njagala wabeerewo ekibanja kinnayika. Wano wetuyimiridde tubuulire litandikirawo wano wali ono ani akuba. Why I called him to know that we are here because the letter was written. Okay, pick up a one. The faction is this street is this area. No, it covers two. Ettaka eriri mu concession we tuba tugenda tulabe. Now, from this area, from here. No, don't you know where they Madam. Musei. Your Worship, there's also John Lemmy and Amara, the land supervisor. Okay, together with John Lemmy. Amara. John Lemmy. Amara. Kamala. Amara. Working girl? Land supervisor. Amara. Njogere ne mutyaba oba gwe ntandike na gwe obimanyi obulungi. Okay. John, you are called John Lemmy Amara.
Ntume Joshua Samuel Kiria So sebo ya kogera mu Uganda orumanyi Oluganda Mukono High Court nga sinze nsala ani mutuufu omani mukyamu naye wabera application nga abalala bakozesa ettaka batabagala bakozese bateekamu application tusooka ne tujja ne tulaba ku ttaka kyekiriko after that netubuuzaako ebibuuzo abantu abatontono then netuwa orders okutuusa omusango okola ki okuba nga baguwulira tukitegedde bulungi so tetukola kino nga baloya bonna tebaliiwo naye bwabanga abalala basazeewo butabaawo tufe tukontoninga mu maaso kiwe kiri Use your exhibit. Adamanya. Dr. John Livingstone Mutyaba. Dr. John Livingstone Mutyaba. Ayogere mwenye. John Livingstone. Njogere ne Mutyaba oba gwe? Ntandike na gwe obimanyi obulungi. Okay. John, you are called? John Lemi Amara. Seguro okusawe mu ekifungo yakawulezi oyo muzeyi nanyini wano owulira oyo agugulana naye muzeyi obanga walina DPC gamba okubira DPC kirungi DPC yatutwala ffenna mukubire nedda afande kakati mmwe mukubire DPC ekintu kimu The company in this suit. I have a work ID. Your worship. Those attached to the submissions. He surveyed the 3 issues of interim or temporary. Can I know why?
Yavaawo yagenda yavaawo so Janga ngoba mga nkola kasori oyo n'atugamba mulekera okola okulima ne mugamba afande gwe. These are the portion they're taking advantage of this period where they're chasing our stuff. They are grabbing everywhere. If you are there to mention, they will tell you they're even going down. That's the challenge we're having now. Now, day by day. I know what I'm looking for. Whose garden is this? Let's be honest. Let's be honest. Who is the owner of that maize? Ani nani ni kasori oyo? Mujja tukkirira kuba waliwo n'ebijanjaalo ebbali era nabisimbaawo. Ebimu bitanse n'okumulisa. No, but what I expected this because of this battle they have engaged that means. They tell our workers they take possession. Take possession. Hey, that's what they're interested. This is new cultivation. From June here when they are chasing our workers. Me, I know them, I've not denied. 2013 Omukadde Joshua n'atandika okusaba bisagazi byaffe. Asaba bisagazi babyokya. Asaba babyokya. Nimutukira negamba muzeeyi buzibu ki? Muzeeyi n'angamba ninawo ekibanja kyange awo. Kakati nikujjamu okusika mugwa. To consulting other authorities. Kati ensonga ye muzeeyi n'addukira mu State House Land Protection Team. They convened a mediation meeting in which in our records we discovered nituzuula nti no waliwo omukyala nga mu records appearing nga bamuyita Nanteza according to our records. Nanteza nga waliwo kabanja ka portion we kaliyawo. Okay, we shall not go so much deep. Yes. Where is the Ntawo? Yegana mayumba gola bazine nyumba epya paka wali. Muzeeyi natundawo era natunda after kutunda mu 2014 tuli shocked okumulaba tekati mu mwaka guno muzeeyi akomyewo bupya. Akomyewo bupya awamba atambula ne group y'abantu bagoba bakozi ba church abalimiramu bajjani bakukuba ngo abantu tobamanyi kuno abamu tisiba kuno. Ekibanja kino mama wange yakigula. Kiweza acres 17. Who was your mother? Mama Wani. Teresa Nakato. What year did your mother give you this land? Mwakachi mama. Yakigula mu 69. When did he give it to you? Yakikuwadde. Yakimpa myaka gy'ekinaana. And what is the size of the land that your mother gave you? Yiika 17. Does the 17 acres comprise of the land that Mr. Ntume was shown in court that is the disputed land? Ekazo ez'ekibanja 17 zoyogerako zitwaliramu paati eno mwami abayisiri gye bagamba nti yaabwe zitwalira mpaka wansi ku kisenge. Soka saba meza kumena Staff, our staff, some of my staff. Okay, bagambye eri side balinayo kirime n'ekimu byonna bya UCU ne basta.
ettaka lyakyakirima lyonna lyali fenced off nga nnimirako mmere kasooli n'okuliisa university. Kati yetova mu kulima kasooli. Like how many acres? They are over up to down valid fences of 33 acres. How did you acquire them? Maybe acquisition. Briefly, because we want them back around. One line how you acquired because you are a worker. Yes. The land was given then. Yaweebwa kyaki yaweebwa kyaki mu Uganda. The land was given to the Church of Uganda by who? By the family of Okay. How long have you used this land? Yes. It was given in 1940s. Okay. You have said that you have been using this land cultivating. How long have you cultivated it? When I joined the university, that's the church, in 2008, I found this area fenced. The whole of this land fenced, and we were growing crops to feed the university students. Nkugambye leka tetasikonga weri until now ruling. Mwebale. Thank you for coming.